sun, grateful day anew. I've got my path and I'm pushing through. Mountains tall and the sky so wide. Nothing can stop me, I've got my stride. Unbreakable spirit, I won't back down. Through wind and rain, I'll wear my crown. The fire's blazing deep inside my chest. Determination is my one true guest. Erinnya nze Sempala Alan Kigozi ndi munnamateeka era ng'ebbanga lyonna mpangalidde mirimu gy'obwannakyewa nga mbadde human rights lawyer okumala ebbanga eriwera emyaka 6 n'okusoba. Mbadde emirimu gyange ngikolera mu unwanted witness nga nze akulira ebyamateeka mu kitongole ekyo. Ebbanga lyonna ndimaze ngugubana na gavumenti ku mateeka gebadde leeta agabannakyemalira, amateeka aga Computer Misuse Act oba amateeka agafuga enkozesa y'emitimbagano. Nze omu ku ba lawyers abagitutteko mu kkooti, nze omu ku ba lawyers abaginyeenyezza ku nsonga za national ID, ku nsonga z'ebitukwatako oba byewandiise data privacy oba personal information. Era nze omu ku baali abasaale nga bakola etteeka eryo, nze omu ku baali abasaale nga tusaba gavumenti eteekewo office ekwata ku nsonga ezo. Nabwe kityo emirimu gyange mbadde ngikolera mu civil society. Naye nga Nehemiah mu Bible, Nehemiah yali alina kabaka gwe yali akolera, n'afuna amawulire nti ewaabwe Yeruzalemu oba Jerusalem ekibuga kyali kifuuse matonga nga n'ekisenge ekya Jerusalem kimenyese. Nehemiah yava ku mulimu gwe gw'abadde akola gy'awangalidde ebbanga lyonna, bw'atyo n'ayolekera e Jerusalem oba Yeruzalemi n'agenda azimbe ekisenge. Nabwe kityo nange wadde mbadde nga ndi mu civil society gye mpangalidde ebbanga lyonna nga gye nkolera obwannamateeka bwange, ebigenda mu maaso mu ggwanga binkwasizza ennaku n'ensalawo kimala okubeera mu civil society kangende nkwatagane ne balwanyi bannange, naddala president waffe His Excellency Honorable Robert Kyagulanyi, mukwatireko tugguse eggwanga lyaffe erina okubeera. Era nga babadde atukubiriza tuveeyo twenyigire mu by'obukulembeze. Ndowoozezza nti kyekiseera kyekyo nzije nenyigire mu bukulembeze buno obw'eggwanga lyaffe, nkwatireko bannange His Excellency President Honorable Kyagulanyi ne party yange ya National Unity Platform, tulabe nga tulina wetuusa eggwanga lino. Nze nno ngenda kuvuganya mu kifo kya Member of Parliament owa Busiro East County Constituency, ng'ebbanga lyonna nga bannabusiro tuli wangaalidde mu bukulembeze obwekuluntaza, ate obukulembeze obutatuuse wansi ku ground kubeera n'abantu baffe kumanya bizibu byabwe. Busiro East ebizibu ebigitawaanya bye bitawaanya Uganda, nabwe kityo twetaaga omukulembeze abitegeera obulungi atajja kubeera bubeezi mu parliament. Naye ne wabeera mu parliament ate akola ebyo ebituwabulwa ekibiina nga parliament okuba frontline eya struggle, si kunyuma bakulembeze baffe. Lwaki nzize Busiro? Tuli mu nkola ya demokrasia. Bagamba ewakula ennume tewakula emu. Naye ate ffe bannabusiro twesanze twafuna ekizibu nti n'ennume ebadde Busiro yatandika okutomera nnyinimu. Yatandika okutomera nnyinimu, kati nabwe kityo nisalawo nveeyo eyo ennume esooka eviire ddala mu kisibo. Busiro East erina ebizibu byayo bingi, okuva ku nguudo embi ennyo, ebyenjigiriza. Abantu baffe tebafiiriddwako nnyo, beetaaga omukulembeze ng'asobola obbaddamu
ng'asobola okujja na interactinga nabo n'amanya ebizibu byabwe nabwe kityo n'akola omulimu ogumusaana ogwa oversight n'akolagana n'abakulembeze abalala ebizibu ebyo ne bikwatibwako. Naye nga tulina ate ekizibu ekyasinze obunene, ekizibu ekinene kya kujjako president aliko yewaŋŋamya, kubanga president waffe yawangula akalulu akawedde. Katuyina ekkatala ng'Abannayuganda ng'omulembe omuto guno omulembe omutebi abavubuka abato okujja okwatirako president waffe paka entebe mu ntebe. Tulowooza nti yawangula akalulu ako ekyensala ne bakamubbako. So omulimu omukulu twetaaga omujaasi anaasobola okukwatagana ne president waffe Robert Kyagulanyi, His Excellency, tutwale struggle mu maaso. Struggle weeri kasita etandika okufunamu abasirikale abanyooma bakomanda, tuba tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi. Buli tubaana n'abasirikale nga yaawulira mugezi nnyo okusinga komanda, yaawulira asobola okukikola obulungi okusinga komanda, tuba tugenda tufunye obuzibu bwa indiscipline. Nabwe kityo twetaaga omukulembeze ate akkiririza mu president waffe. Abakulembeze abaddeyo tamukkiririzaamu, tumulabye enfunda nnyingi nga atambula n'abo abamuyisaamu amaaso. Tumulabye enfunda nnyingi ng'alowooza nti ye yandibadde akola bulungi nnyo okusinga ne president waffe. Kati abantu be bali tebeetaagisibwa mu struggle. That's why nvuddeyo nsaba abantu baffe ab'ebusiro, ate n'abantu b'ebusiro nabo bansanyukidde nnyo ekyokuba nti navudde mu civil society nembigattako tulabe nga tusika ekimotoka ekibadde kiyemedde muki ku kkubo. Omwami gwe weesimbyeko nga musajja aludde mu kintu, obufumu obujjawa era wonna lwaki olabe Busiro okwesimbawo mu bbanga lyonna lyamaze mu buweereza bwe toyina kintu kyolaba kyamakulu kyagasseeko ku bannabusiro era abantu bannabusiro bakusuubiremu kigwe nga ggwe? Kakati nze nzaalwa Busiro ssebo, nzaalwa Kayunga Wakiso, wenkulidde nsomedde Buddo Senior Secondary School, mbadde mu Busiro ne ndyoka ngenda ne Kabojja Secondary School, oyo yonna Busiro. So ebbanga lyange lyonna eryokukula kuzaalibwa mbadde mu Busiro. Obuvumu nkoze bulungi nnyo mu civil society, naye nga we nagambye akagero kanekemiya tubadde nga tufuna ensa twamu emyaka 5 tulowooza omukulu katumuwe emyaka 5 tulabe ne jiggwako ne tumwongera 5 emirala jiwera 10 ne tumwongera 5 emirala jiwera 15. Ekyamaziwa tewali kituukiddwako mu Busiro. Obuzibu bya Busiro mbitegeera bulungi kwa mbikuliddemu, mbizaaliddwamu, mbisomeddemu, enguudo embi. Naye tubadde tulina eddibu ery'omukulembeze alina abantu, ajja na interactinga n'abantu n'ayogerako n'amanya ebizibu byabwe. Aliyo yabadde n'eŋŋombo nti eyababba ye yanziba, naye n'omuntu ali ajabanja abakimpe neggu bwe bamubba bwe yagenda okubaja be bamubba yatuukira kulya. So abadde ali ebbanga lyonna neerabira abantu baabwe, abantu baffe ab'e Busiro. Naye n'omuntu oyo omukulu yabaddeyo ndooza nze mukulaba kwange ne bannabusiro bonna tulaba nti wadde nti abadde yeekulusiza nnyo ku bwannamateeka abadde ku committees 2 zatakoze bulungi. Abakulembeze abayita ababadde ku committees zibamwesiga ekibiina kyaffe kizamwesiza nakyo, abakulembeze abadde baali bakola bulungi nnyo nga Nandala Mafabi mu paaka, omukulu yaliko mu paaka nga Joel, Right Honorable Joel Senyonyi Kosase. Bwe yali mu Kosase, Right Honorable yakwata abantu bangi, ebitongole bingi ebya gavumenti yabireeta ne biddamu ebibuuzo ebikakali, era twamanya engeri ensimbi z'omusomo wezitomukwera mu bitongole ebyo, wezonoonebwa mu bitongole ebyo. Yatuyamba nnyo okumanya. Naye ate omukulu ono bwe yadda mu committees ezo alabika yatuuka n'atandika okubanja bubanja kuba ye yagamba baali bamubba. So nabwe kityo tulowooza nti takoze ate demokrasi etukola bulungi nti oluvannyuma lw'emyaka 5 abalowooza nti ono takoze bulungi basobola okuvaayo ne beesowolayo ne bogera ne bannabusiro oba n'abantu abalonzi. Abantu abo
ne bamwesiga okugenda mu parliament. Nabwe kityo ndowooza nti bannabusiro bagenda kunnesiga. Ndowooza nti omukulu takoze nga bwe twali tusuubira mu parliament. Bw'ogattako n'okuyamba abantu baffe mu mbeera gye bayitamu. Wadde ng'omulimu gw'omukulembeze wa parliament gulina kubeera mu parliament, omukiise gulina kubeera mu parliament, kubaga amateeka, kuteesa. Nze ndowooza nti ate n'omulimu gwa oversight okugenda okumanya abantu ebulamu bwe bayitamu. Busiro East constituency nnene. Naye wadde nga nnene, twetaaga omukulembeze asobola okuvaayo n'alambula abantu, n'amanya butya bulamu ki bwe bayitamu, bwe bawangaaliramu. Ono omukulu yonna gye tuyise, nange gye mpangaalira e Kayunga Wakiso, tetuddangamu mmulaba bukyanga tukola ki? Bukyanga tumulonda. Nze kennyini namulonda. Nabwe kityo ndowoozeza nti ate n'agamba abantu nti nze ndi munnamateeka siso avaayo, nange ndi munnamateeka. Kati munnamateeka ku nnamateeka kiba kitegeeza kutaputa mateeka, nja gataputa. Muli mwayanga abeyoda okuvuganya gavumenti. Mwere ekirowoozo ekigamba nti abantu bano baludde mu ntebe kyandibadde ekirungi ku lwabwe. Mulina bimulwanyisa naye ate nammwe kennyini abamu abali ku buyinza ddala mmwe abaprofessional muzite muvaamu. N'omukulu ono yennyini ebbanga lyafugidde naye akulaga akyaliwo akyakomawo. Mulwanyisa muti ekinene ng'ekino kikyabalemye. Ate nga mwenna muli bakibiina kimu ddala omukulu mugenda kikola. Omukulu anti abantu kiki? No, kakati kiri bwe kiti. Nange nze kennyini nina okusomoozebwa kweko. Kyova olaba omukulu aladdayo emyaka 15, akaseera katuusa awummule. Nga tufune ku birowoozo ebipya. Tufune ku muvubuka omuto asobola okuinteractinga n'abantu be, amanye ebiruma abantu. Kubanga ebbanga lyamaze 15 nga tadda ku ground, tamanyi bantu bibayitamu. Tamanyi. Ali detached ne ground, tamanyi bannabusiro bibayitamu. Talina kyamanyi. Twetaaga omuntu awangaalidde mu busiro, abadde mu busiro, amanye ebizibu byabwe, ate anaakomawo. Kati omukulu engeri nti eyatubba yamubba. Ye yamwegattako dda ali mu kulya. Byabadde atugambanga. Ekiteetaaga kulinda bannabusiro East County Constituency kanti kagenda kuba kalulu ka bulijjo. Gina kuba ntabiro ya nkyukakyuka, katukyuseemu ebirowoozo ebipya. Ate omuntu abatabadde atalina mabala ga politics. Muntu mupya, munnamateeka, ndi muto nvuumuulo, munneesige, olinawo ekigaanye tugenda kiggusa. Amaloboozi gonna agaali tegawulirwa gajja kuvaayo gawulibwe. Nabwe kityo mbasaba mulonde Ssempala. Ate mbasaba mulonde essuula empya. Bannabusiro tufune ku ssuula empya. Like roots of trees dug in the sand, bound by courage with each step I take. I've got the strength, nothing will shake. Unbreakable spirit, I won't back down. Through wind and rain, I'll wear my crown. The fire's blazing deep inside my chest. Determination is my one true guess. Let the storms come crashing through the sky. I'll rise again with every try. Faith on my lips for what's to be. I'm breaking chains just to be free. Unbreakable spirit, I won't back down. Through wind and rain, I'll wear my crown. The fire's blazing deep inside my chest. Determination is my one true guess.